Bano be batuuze ku kyalo Kasambya ekisangibwa mu ggombolola y'e Kalangalo mu disitulikiti y'e Mityana abakeeredde mu kiyongobero oluvannyuma lwa munnaabwe okuttibwa. James Angongu yakakkanye ku Sylvester Lubaiza ow'emyaka 45 n'amutta. Ono okukola kino kigambibwa yasoose kubakonkona mu matumbi budde ng'afuluma gw'atema. Omutemu yabadde alumbye masita ng'ayagala masita kitale ku sitoofa. Kati ono afuluma ayambe boosi we. Kati mu kufuluma ayambe kubanga awulira boosi akoba enduulu. Oli bw'awulira ono nti masita obadde ki? Kati oli kwe kuva gye yabadde n'atema ono. Kaakati bw'amala omutema ne masita naye ng'awulira nti bannange agenda okugulawo oluggi ekyayambye masita mitayimbo. Stephen Byakatonda ye yabuuseewo n'ebisago nga naye yawonedde watono okuttibwa oluvannyuma lw'ekiso okumukwata ku nsingo. Ndaba omuntu agalamidde wali mu lujja emabega agalamidde nga naye ndaba ng'omusaayi gufumuka mungi nga galamidde wena wena ali musaayi kati ng'agenda kudda emabega. Nange netutomeregana. Ono olutabaalo luno alunyumya aluddiŋŋana. Kati giso yali alina kiso. Kati ng'owali wafunda tasobodde kutema bw'ati wena asala busazi ng'embiza wano asaze kuva wano okutuuka wano. Kigambibwa nti ono yabadde afunye ekikyamu ku bwongo. Obwongo bwe bwafunyemuko obuzibu. Naye nkubiriza abakozesa bonna bali ku kyalo kino. Bw'ofunye omukozi, kakasa omukozi gw'ofunye. Abatuuze boogedde ku kikolwa kino. Era kibi nnyo abantu okutwalira amateeka mu ngalo. Omuntu tamwogyeyeko aza kukwata aguteme bisuse. Abamu ku batuuze beekokkodde poliisi okutuuka ekikeerezi. Babakubidde essaawa 10 batuuse essaawa 1 basulawa okuddamu okuba ku ssimu tebakwata. Buzibu ki bwe balina? Poliisi etegeezezza nga Ngongu bw'atemeza emabega w'emitayimbwa. Poliisi y'Emityana ekutte omuntu omu ng'ono yakkakkanye ku bantu 2 n'abatemaatema era ekyaviiriddeko omu okufa mu kyalo Kasambya mu Kalangalo sub-county mu Mityana district. Poliisi ekkiriza abooluganda okugenda mu maaso n'okuziika ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Nga omulambo gw'omugenzi tumaze okugwekebejja ne tugukwasa ab'eŋŋanda okweyongera n'ebyokuziika. Nga tukuddewo omusango ogwa murder by cutting nga okunoonyereza kugenda mu maaso ng'era ono omwami gwe tukutte atugenda kuba tumutwala mu bakugu baffe okumwekebejja okukakasiza ddala oba ayina obukosefu ku bwongo bwe.